Waliwo ensonga gy'otunuulira n'ogamba social media eno kyetaatukole. Waliwo akatambi ke mbaleeteddeko ba SMX Media Kings and Queens musobole okubeera nga mwerabirako. Omuvubuka eyakoze obwenzi ne bamuwa ekibonerezo mu mazima ga Katonda. Njagala naawe ngamba wansi mu comment section tyoba osobola okikola ekibonerezo ekyo. Okusinza kw'ono omuvubuka ekisookera ddala teriyo munnayuganda ayinza kikolera ekyo. Naddala batabani ba Falaawo bano. Sisuubirayo mutabani wa Falaawo ayinza kikolera wano mu ggwanga erya Uganda. Oyo omuvubuka Munnakenya akutte ekipande kiwandiikiddwako ebigambo mu Luzungu ebitegeeza mbu siriddamu kukola bwenzi. Yakoze obwenzi naye ekibonerezo wa girlfriend we kye yamuwadde kwe kumuwandiikira boodi ennene n'amugamba kati genda otembeeyo ekibuga Kiramba, oyiteko eno wansi mu kolido, oyiteko eri waggulu, oyingire mu arcade nga woozifuluma, ogendeko mu paaka, oveeyo ogendeko mu moolo, oziyitemu n'eri katale towerabira kuyitayo, then katale w'ovaayo kirireko eno engulu oyambukeko eno emmanga olunaku lulamba ng'okutte ekipande ekiriko sijja kukuddamu kukola bwenzi oba will never cheat again. Ebyo nsuubira Bannakenya babisobolera ddala engeri ne oyo omuvubuka gy'ali Munnakenya, naye kati nkubamu akafaananyi nga mutabani wa Falaawo tugezaani Bruno K. Ngambe Bruno K, Bruno K kamwesonyiwe. Biological father kamwe. Tugeze ngani Grenade official. Grenade official nedda tasobola kyekolera. Nindeete Chris Evans. Chris Evans ayinza okugondaawo mu Luwesi bannange sisobola nsonyiwa oba onsonyiwa. Kwegamba ani awo ayinza okikola mu ggwanga erya Uganda oyinza obbanoonyaayo mazima ga Katonda agamba oba kigaanye naye batabani ba Falaawo wano e Uganda tasobola kubeera ng'akikolera. Bannange kibonerezo nabaki ekyo ky'obeera owadde munno akugambye sigenda kuddamu kikola gwe kati oba togenda kuddamu kikola. Actually yabuzeeko kamu printing sa t-shirt kiteekeko emabega ne maaso amugambe etambula. Nendowooza gyenye bannange ekintu ekyo tekikoleka naye akatambi ako kavudde mu bannaffe Abannakenya okusinza mu ne akavuddeeyo katubalekere emirembe gyabwe. Wano ku SMX Media tujja sigala tukuwa updates gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell ebisigadde. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.